Yes, nkwanirizaako nate webale kwekumira ku mayingo gano go mukwano gwange najjo sinza okuba nga otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okuba nga otuninze amayingo gano. Oluvannyuma lwa National Unity Platform okuvaayo neerangirira nga weeripulesinze ekifo ekibadde vacant ekibadde kibanja ekya Deputy President mu Buganda. Oluvannyuma lwa kino okukolebwa Mpuuga yavuddeyo n'areactinga mu ngeri ki ngenda kuba nga mbikuleetera gwe mukwano gwange ali eyo. Kutegeeza nti oli ku UG Update TV kusinziira okuba nga otuwuliriza gwe yenna ali eyo atuninze in weebale kutuninga UG Update TV. Kutegeeza nti nno gwe atanaba kuba nga otweyungako nga wandiyeetaaze kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayingo gano mbalamusizaako abali ku kyeyo abagenda okupakasa mwebale nnyo ba freedom fighter ina gye musinzira okuba nga mulwanira eddembe ly'obuntu mwebale kubeerako nnyo mikwano gyange abali eyo abampuliriza. Olunaku oluyise tukimanyi bulungi n'ekibiina kya National Unity Platform nga kiyita mukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyavaayo ne kironda. Kyavuddeyo ne kironda omukulembeze omupya agenda okuba nga asikira ekifo ekibadde kimaze ebbanga kiri vacant ekyalimu former Deputy Mathias Mpuuga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Era olunaku olw'eggulu ono bamulankinze mu butongole okuba nga ye Deputy President wa Buganda Muwanga Kivumbi. Bino nno newankubadde byabaddewo ebityo abasinga mwabadde musanyu na kujaganya naye abamu kyabaleese ennyiike n'akasajja ku mutima nga Mathias Mpuuga. Lwaki bamubuuzizzaako ku by'okumulipulesinga ne Kivumbi yavuddeyo n'ebigambo nga 3 byokka namugamba nti nze mwagaliza success ya good luck. Lwaki ayogedde ebintu bino? Mwagaliza buwanguzi mu ngeri y'okuŋoola n'okuduula. Kitegeerekese nti nno Mpuuga yavaayo n'akola ekibiina kye ekipya era kye tusuubira nti nno singa kati ali mu kwamendinga reforms ezigenda okuddukanya ekibiina kye. Naye yeeraliikiriddemu olw'ensonga ebitiibwa byonna byabadde alina bimugenzeeko. Ssaawa zino ali mu kkuba ndeka mwoyo kubanga alaba tewakyali kyansi yonna yakuzza bitiibwa byabadde afunidde mu National Unity Platform. Nabagamba mwewala okukola temporary mwewala okukola permanent decision over a temporary problem. Ate ne choice gy'okola ng'ogikoledde mu busungu ebeera ebiseera ebisinga ebeera unreversible. Ekyo olina okkimanya. Kati bino byonna Mathias Mpuuga takyasobola bizzayo mabega. Kino nno kyaddirira oluvannyuma lw'okwesanga nga Mathias Mpuuga ali mu conflict mu nkaayana mu butakkaanya n'ekibiina kye ekyali kimutwala ekya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okuzuuka nti Mathias Mpuuga ne banne abaali mu parliamentary committee nga ba 4 commissioners beegabanya akasiimo ka miliyoni buli omu 5 n'abalala 4 omugatte miliyoni biliyoni 1 mu obukadde 7 eza wano eza Uganda ze baayitanga Service Award. Kino nno kyankyankalanya omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ze zimu ku principles n'ennono ze yabakuutira nga bayingiza ekibiina. Jjukira nti nno Mathias Mpuuga yali mmemba wa kibiina kya Democratic Party era ne bakiddukamu ng'olwo nno Mao amaze okukaayana ku bitagenda bulungi n'eri abalenzi bano naye ekyo tetwakibwa budde twakimma amazzi ne tukibuusa amaaso naye tubyerabiddeko oluvannyuma lw'okubasembeza mu kibiina ne tulaba engeri ekibiina gye kikyankalanyemu n'engeri gye beetwalamu n'engeri gye batayimirira ku mazima gaabwe nesobola okuba nga tubirambika. Kaakati oluvannyuma olwo kyaleetawo okukyankalanako ekibiina naye nno weewaawo newankubadde byabaawo omukulembeze yamutuuza n'amugamba aveeyo yeegaane ng'embeera tennasajjuka
naye empuuga yalaba nga okusesema miliyoni 5 kijja mubeerera kizibu kubanga yali yasoose kulimba nti ssente ezo yali tannazifuna, n'oluvannyuma ne kizuuka nga Mpuuga ssente yali yazimeketa dda. Ekintu ekyewuunyisa ekibiina kyonna ne bammembers okwewuunya Mathias Mpuuga, former leader of opposition, gwe baali bataddemu obwesigwa okulaba nga embeera bw'atyo wagituusizza. Kaakati mu mbeera y'okutwalibwako ebifo byonna by'abadde ayina, ssaako n'ekyo kyakyalimu eky'obwakamisona yakiremeramu newankubadde baakimugobamu dda, gavumenti n'emulemezaamu nga tetumanyi nsonga ziri mabega waakyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Mpuuga atuuse mu extent mu kaseera we yeesanze nga kazibu nnyo okulaba nga agenda kuzzaawo okumaintaininga kwegamba ligase gy'abadde akoleredde ebbanga n'ebitiibwa byonna by'abadde akoleredde okuba nga addamu byeyambaza. Wansi ekitiibwa bwe kikwambulwa, kizibu kyeyambaza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kati yembeera muganda waffe Mathias Mpuuga gye yeesanzeemu. Kati obukulembeze obupya mu Kivumbi yagenda okuba nga akulembera nga deputy president wa Buganda mu butongole yalondeddwa, era yatandikiddewo okuwoominga ssaako n'okulabula abo bonna bagenda omwekiika mu maaso ng'akola omulimu gwe gw'okuweereza abantu ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Katumusabire, tusabe aleme kubeerako nabimuwugula ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Nkutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo, webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange. Najjo sinzira abali e UK, US, abali e Qatar tubalamusizzaako nnyo. Tugenda mu maaso n'okusaasira abo abali mu US abookeddwako ebyabwe. Mukama Katonda agira abagumya era abasaasire musobole okuba nga mukivuunuka. Gwe ayagala otweyungako nagambye dakkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tubaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Updates TV.